People power. Ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda omwaka guno abeesimbye okuvuganya ku ntebe ennene y'eggwanga lwe baatandika okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuperereza abalonzi okubassaamu obwesige. Mu ngeri y'emu nga 10 omwezi oguwedde abeegwanyiza eky'obubaka bwa Paalamenti n'abalala abavuganya ku bifo eby'enjawulo nabo baatandika mu butongole. Kyokka embeera yatandika ya mirembe ddala naddala ku bavuganya ku ntebe enkulu ey'eggwanga wabula yamala n'etabuka nga munnaNOP Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okuyigga mu Buganda mwasinza obuwagizi. Ono tiyagasi yavaayo nga kwotadde amasasi ne bagattako n'embwa za poliisi. Kino kyatandika okuleetawo ebibuuzo lwaki embeera eno etandise Kyagulanyi ali mu Buganda. Kyokka Kyagulanyi n'abawagizi be obuzibu baabuteeka ku poliisi ebakyokooza n'okubakolako effujjo erya buli kika. Wabula okusinziira kwakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangaja ebikola by'okutobola eddembe ly'obuntu teriva ku ludda lumu ebiseera ebisinga wabawo ensonga esindiikiriza embeera eno. Sirowooza nti ebikolwa eby'obulabe biva sayidi emu yokka. Oluusi n'abantu aba bulijjo bambi balumba poliisi. Tulina challenge nti oluusi obutambi obututusibwako bwe tulaba ku TV. Obutambi obwo oluusi buba butemeteme nga babutematema nnyo. Kino oluusi kyemutulagako guba mukira naye ate omutwe gw'ensolo nga tetugulabye. Ono wadde ekyokulabirako ku byali eyiganga poliisi bwe yafulumya essasi ne likwata omuvubuka era n'afiirawo nti kamera zonna zaatunulira ebyo ebyali bimutuuseeko kyokka ng'oluvannyuma kyazuulwa nti waliwo n'obulumbaganyi obwakolebwa ku basirikale ba poliisi. Bino ate twamala kubinoonya ku websites endala ne tulyoka tulaba nti bambi wabaddewo okukanyuga amayinja amanene nga gagendereddwamu okukuba abapoliisi. N'abasirikale olumu beemulugunya ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu okuba n'ekyekubiira mu nsonga ezibakwatako. Abapoliisi ndowooza balina ensonga okwemulugunya nti oluusi tetubafaako nnyo. Waliwo bye tuzze tulaba ndowooza abawagizi ba candidate omu presidential candidate wa FDC balabiddwako nga bakuba abapoliisi babiri babakubye bubi nnyo. Up to now tetunavaayo kufulumya statement yonna. Kyokka annyonnyola nti olumu ekyokukola abaakiraba era ng'akimanyi kyokka akasita kamuteekebwako abantu ab'enjawulo kamuteekamu okutya ensonga ezimu n'azeebalama. Ekituufu kiri nti oluusi omuntu otya ofuna okutya muze munkubamu bukatuuni mu abamawulire. Waliwo olupapula olumu sijja lwogera bakankubamu katuuni oba za mirundi emeka banyambaza yelo naye bukatuuni bulaga ndi wano wangadya ayogera ataasa poliisi naye ate atudde ku files zijjudde naye with the time watuuka ekiseera n'ogamba owaali ebimu oba kansirike. Wano nno wasinzidde n'asaba abantu bonna okuba b'obuvunaanyizibwa mu kukuuma emirembe kubanga si mulimu gwa poliisi yokka. Kabe mu poliisi, kabe munnamagye, kabe chairperson wa Human Rights Commission, omulonzi oba omuwagizi, abeesimbyewo bonna buvunaanyizibwa bwa buli omu okukuuma emirembe. Kitegeerekese ng'akakiiko bwe kasanga okusomoozebwa mu bantu abakaleetera emisango nga balowooza nti kakubawonya emisango egyabaloopibwa ku poliisi oba mu kkooti nti nako kasooka kwekenneenya nga tekannasalawo. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.